Mwebale nnyo abasasi baffe ebyo nga tubitadde ku bbali ate mu disitulikiti Namayingo Batongozza enteekateeka y'okubanga bafukirira ebirime era nga enteekateeka eno emazeewo obukadde bweza kuno 18 etongozeddwa omumyuka wa RDC omukulu Solomon Baleke n'akinoganya nti abantu bajja kugendanga ku nnimiro basobole okuyiga enkozesa y'ebyuma ebifukirira. Abalimisa ku Namayingo District batongozza enkola ey'okufukirira emazeewo obukadde bwa shillings 18. Omumyuka wa RDC Solomon Baleke yatongozza enkola eno mu ggombolola y'e Buhemba ng'abantu bakujja ku nnimiro eno bayige. Okufukirira kye kisigalidde olw'embeera y'ekyeya eyeeyongera ng'abalimi bakusigala nga bakongola so si kulinda nkuba. Namayiga Edith akulira abakozi ku Namayingo District alagidde abalimisa okutuusa obuweereza ku bantu mu bwangu. Balebe kwegemekereza nsonga kodi gavumenti tetuwaire ssente, gavumenti yabongeza omusaala bali mu science scale bano. Nga bwe twemerere wano ninze kansinze okufuna ssente ntono. Aye tiri kwemulugunya muli kibano. Bano buti bakama bafuna ssente, they are well facilitated, ne IPF tuli kwogera ku eda financial eno edaidamuku obuzibu dona gavumenti eridikolaku so bategemekereza. Solomon Baleke amyuka RDC agamba abalimi bakusasula ensimbi eziwera ebitundu 25 ku buli 100 gavumenti esasula ezisigadde bakozesa ebyuma bino. Naye oyinza okwesanga nti ebitundu ebimu pulojekiti zaffe eza gavumenti kati ng'eno eya micro scale irrigation eyinza okugaana okutambula singa ba extension workers tebakola mulimu gwabwe ogw'okugenda okusomesa abantu baffe. Abantu balina zero, balina omutima ogwagala. Abalima obutungulu, enva endiirwa, ennyaanya bakuzeeyambisa ewatali kulemererwa. Bwire John Nabaho omulimi eyawaddeyo ettaka kwe batadde ekyuma kino agamba atunuulidde okuyita mu bulimi okwekulaakulanya. And once you have crop productivity increasing, then even your gross margin goes up. And the issue is cutting down the costs of production. In Namayingo, generally, the cost of production is a bit high. Sanya Ronald nga ye ssentebe wa LC y'okutaano agamba abalimi bazze basaba enkola ey'okufukirira etuuse. People of Namayingo are turning up very fast. It's because we have yearned to use this approach, but we have been stuck. The people here are so committed to work, but they did not have a way of breaking through to sustainably produce from this soil. Batwala Stephen avunaanyizibwa ku byamakungula e Namayingo agamba abalimi 3 balaze obwetaavu bw'ebyuma ebifukirira wabula ku bano 9 basasudde dda. Ku bantu ab'ekyenda n'omulala 7 people have already paid. Abantu 7 bamaze okusasula commitment fee a total of 7.6 million. Ningirira materials ge baleeta ngabona nga manafu tekafukirira bulungi amaadi mwasini bubaleeta butono tupaminga amaadi bulungi. Bikusakiddwa Sunday Charles, Crossroad TV, Omunyo.